ba NLM propagandalist bonna nsamu tagina ma NLM propagandalist bonna okuli ba TV presenters ba radio presenters aba NRM ba politician n'abantu sekinom omukuli ba YouTubers ba TikTokers bonna bajje wano bulungi nnyo ne Museveni byasasotu okubanga batambuza agabozi mbeetaaga wano bwe mala okubeetaaga njagala mutagingira no president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu akatambika nakawulira bulungi nnyo njala awulira akatambika no bulungi nnyo tuyoke tusimbule tugende maaso Nyandwe as a master inokubeerako mutabani wo Diddiga inokubeerako muntagire mwana musajja gwe bayita Adonia Yebale achikirya Museveni mu lukiiko olugatta amawanga gonna mu nsi yonna RUN naye abeereko katambikano abasigande bajja tusangayo ngenda kuyisaawo obulango bugenda kubeera bubiri then tuyoka tusimbule tugende maaso obulango buno bwankyukakyuka. Alright, akalanga kasooka kabakulembeze aba National Platform mu kiwayi ekikolera mu ggwanga lya Amerika bakutegeeza nti bataddeyo okwekalakaasa okugenda okubeera mu kibuga ekikulu ekya Amerika kye bayita Washington DC nga bagenda kwekalakasiza ku White House saako ne ku Ugandan Embassy mu ggwanga lyerimu mu kitundu kyekimu. Olunaku lujja kubeera lwakubiri ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwokusatu mwaka 2026. Ne bakugamba Museveni must go, the regime change now. Nguyagala kumanya ebisinga ojja kutuukirira mukyala Dorothy Stewart ku nnamba ey'omu ngalo eri 781-521-5569 oba mukulu John Sembatya ku ssimu ey'omu ngalo 781-63-24-244 okumanya ebisingawo ne bakugamba nti mubeereyo mbungi kankaddemu omulodi gumu. Stop power grabbing, save Uganda's democracy, global protest. Magnitsky sanctions on CDF and others, sanction on UPDF, and ending military cooperation. The demonstration will take place on Tuesday, March 31st, 2026 in Washington, D.C. at the White House and Ugandan Embassy. Museveni must go. Nebategeeza mwenna bali mu Amerika mujja kuba mwegatta kuba kulembeze bano musobole okubaayo mu bungi mu kwekalakaasa kuno kubataddeyo ng'ennaku z'omwezi ezo na wano kanka kulage wano mu side view oberenga okala bulungi nnyo saagala omusajja tuwadde akalango yakatulazeko side emu kale nsaba obeereyo mu bungi nnyo alina omukulembeze olweri gyali eyo kijja kuba kikola makulu mangi nnyo buli omu ono bosobodde okugendayo mu ngeri yonna esoboka. Alright, ako kawedde katugende kalangako okubiri. Akalangako okubiri kaba kulembeze ba National Platform saako People Power wangala mu ggwanga lya Bungereza bakutegeeza nti bataddeyo okwekalakaasa nga kugenda kubeera ku namba 10 ku luguudo namba 10 okuwangalya okulu office ya Same Minister Bungereza Mwami Keir Starmer bakiyita 10 Downing Street, London, SW 1A 2AA. Kunaku lwa mukaaga ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'okusatu omwaka 2026 bajja kubeera ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'okusatu mwaka 2026 ku ssaawa 5 ez'okumakya mpaka saa 11 ez'akawungeezi. Ne bagamba calling on Prime Minister Keir Starmer to end the selective outrage on human rights hypocrisy and speak up about the attacks on freedom and democracy in Uganda. A Commonwealth member state to impose targeted sanctions on abuses of human rights, free all political prisoners in Uganda. Nawagango yaromanya ebisinga otuukire ku kutimbagano gwabwe ogw'endagiriro y'akasanduke k'amabaluwa aga intaneti ke bayita email nga eno email esoma official UK people power @gmail.com oba ku simu yaabwe y'omu ngalo +44 7597736065 okumanya ebisingawo ku demonstration eno egenda kubeerayo e Bungereza ng'ennaku z'omwezi 28 ejja kubeera ennaku z'omwezi 28. Kale nakano kankazeeko kemabega mukategeere bulungi nnyo musobole okukategeera ka demonstration kano akagenda okubeera mu ggwanga lya Bungereza bulungi nnyo. So yenna ayagala okumanya okwekalakaasa kuno please gendayo obabuuzeeko bajja kuba bakutegeeza. Alright, kati obulango buwedde ngera sooka kuyisawo security alert then in pay information tuyoka tugende mu maaso. Security alert yene esoma etya? Nenga sinayisawo security alert eno njala sooka okutwala
okusasira kwange eri abenyuma y'omugenzi Katongole Gerard alla gwe yajjuludde ennaku 2 mabega. Ono nno yabadde ssentebe w'ekyalo webanzaalira era wenakulira mu kyalo kye bayita Nsilwanga Zone Emengo Parish mu Kampala Central. Kale abooluganda bakona emikwano kitalo nnyo ekya taata wammwe ekya muganda wammwe Katongole Gerard alla gwe yajjuludde. Manyi nti olwali alina okuba nga aziikibwa mu bitundu by'Omawokota ninga mente ebizibu byagala wanyidde okweggala sisobola kujja abantu bangi bangenze kusobola naye nga kitalo nnyo ekya chairman wange Gerard Katongole mukama gwe yajjuludde w'ekyeno mukama akusonyiwa byakusobako chairman abaana mugume n'abooluganda bakona emikwano mugume ffenna ensonga weeri budde babutuuse Katonda bakutwala so tulisinkana mu nsi alla gyatusuubiza ffenna okubeeramu ey'emirembe naye nga kitalo ddala ekya chairman wange Gerard Katongole mukama akuumuza emirembe mu katambi kano njala muketegereze ye mwami ali mu ka t-shirt akamyufu nga yambadde sapula badde musajja mukatuliki nnyo ng'ayagala nnyo eddiini ye n'obwakabaka bwe naye alla yamujjuludde bambi njagala nzanya akatambi kano mugenda mulaba yoyo sooke nzijjeko eddoboozi yoyo chairman wange oyo ono bambi mukama yamujjuludde mukama amuumuza emirembe era bagenda muzika mu bitundu by'Omawokota oyo yoyo chairman Katongole mukama akusonyiwa byakusobako byonna kubanga ffenna enjawulo yabudde kitalo nnyo ddala booluganda kukola emikwano okuba nti twaviiriddwako ssentebe. Alright, kale awo tugenda kuvaawo njagala kutandika ne security alert. Security alert eno njagala egende eri bannayuganda gwomanyi tuli munnayuganda olina ensibuko mu Uganda ng'oli mu magye ga UPDF saako ne mu SFC. Security alert eno njagala egende eri buli musirikale ali mu gye lya UPDF ne mu lya SFC. Bwe munaagaana okuwuliramu munaamanya ebyange mbyogerako ate ng'omusizi akula siyani tengenda kulirako bantu bange. Omwezi oguwedde wano bwe twalwa ne Comrade Masembe yabagamba nti mu ggwanga ery'omulirwano erifugibwa Pirato bali kuluutinga abahutu ba indigenous n'abayingiza amagye ne ba training ebbanga ttono nnyo ne batwala okulwana entalo ezitali zaabo mu Congo ne babayifuule ne babattirayo ne baziika kirindi mu ggwanga lya Congo. Ne Museveni ekintu ekyo abadde akikola era nakati akyakikola. Bannayuganda bangi bafiiridde Somalia ne baziikibwayo. Bannayuganda bafiiridde South Sudan bangi ne baziikibwayo. Abalala babulwako obuziikiro. Congo babafiiridde tutumanyi muwendo n'emirambo ne bagiwamba. Kati waliwo kye bagenda okukola. Njagala wa UPDF yenna n'owa SF sowulire wulira bulungi nnyo. Waliwo memo eya recruitment eyayise mu UPDF tennajja mawulire. Memo eno eya recruitment yayise teyazze mu public wabula yayisa within the barracks. Njagala muli ekyo bategekera. Nyandi esoferi oluvannyuma lw'okumulabisa nti atta abaana b'abantu abanene mu gavumenti ng'ayagala abaana be babasigalawo bw'atyo bw'ayagala okukikola mu magye naye agenda kikola secretly. Kati njala balabula bw'obanga oli mujaasi mu UPDF Museveni yayisizza memo egamba nti buli muntu yenna omusirikale ali mu UPDF osobola okuleeta omwana wo n'alikuluutingibwa mu magye. Tekinnabeerako mu mpapula z'amawulire wonna kisookedde wano. Kati njagala balabula temugeza ne musindika abaana bammwe mu magye bagenda battirayo. Akakodyo kazibu nnyo. Memo esoma bwete kuba njagala nkuwe ekintu ng'okimanyiko bulungi. Memo esoma P nebeerako buddashi mu maaso ne buddashi mabega. Nesoma DTG 1708330C March nga 26. Olya bulungi nnyo. Nebeerako FM nebeeramu F.JS HQ UPDF to all units inform. Eri mu kolide ne bateekawo restricted UPDF stroke JS HRM stroke C20 nesoma bwete CDF
DCDF stroke IGSV commands CJS CDSI FMN comms FSVC course all JS DIRS stroke whenever take out FM JS HRM for addresses. Never take out bracket. Never take out recruitment of biological children of UPDF personnels. Never take out black bag. You are requested to inform offers stroke militants with children's desiring to join UPDF to submit names through their respective SVCS. Eno memo eringeri gye nabalaga, eno memo yefaananyiriza information gye nafulumya ekwatagana ku misango egyali giguddwa ku presidenti mu eggulu neno bweri neno sigenda gimulisaako wadde gita sigenda gimulisaako wadde gita nebwe kyobamanya nti yayise oyamaze okuyita kati kankusomere nga bweri kati gwe muzadde yenna ayina omwana temugize mutwala bana mu magye esoma bweti. Good afternoon, family. Recruitment. FM, JS, HRM for address. Recruitment of biological children of UPDF personnel. You are requested to inform offers stroke military with children desiring to join UPDF to submit names through their respective SVC bracket. The particulars to include the name of the applicant, son stroke daughter, B, age 18 to 22, C, NINI numbers, D, a preferred district of recruitment, E, level of education, F, father, mother, particulars, in bracket, RO stroke RA, bracket, ensure that there is no mismatch of names, dubs of applicants, bracket, serve to submit the particulars of the applicant to JS HRM not later than 27th of March to enable the timely verification of all concerned to take note. So, bwabali mujasi wa UPDF eno memo yayise eri tegenda kujja mu public. Kano kakodyo kakutta baana bammwe bonna okuli abo bola nabo bulenzi. Kakodyo konna kakutta baana bammwe abo bola nabo bulenzi. Kiri ekibadde nga batoga abaana nga baba obutwa bakuba masasi ekyo kyavuddewo. Kati baagala batta. Kubanga amayite mu public abaana tebasobola kufuna mirimu. Era abasinga obunyumba dusize bwe kati baagala batera akasenda bazaana. Abaana bammwe mubabaleete babateeke maje ofa bagenda batugira abaana bammwe. So buli wa UPDF yonna joli, please make sure don't allow this nonsense. Museveni all along has been killing the children of all serving officers in his government. Right now, he had created another venue or another way of attracting those children to be recruited in UPDF, so that at the end of the day he can finish all of them once, because you'll be getting all to know all the kids, all the children you have, more especially the serving UPDF officers, most of the indigenous. Please don't allow your children to join UPDF. They are going to be eliminated. That's why it's not in a public domain. It is a separate mission. Be aware of that. Eyonjimaze. Security alati yokubiri. Gwe wenna ng'oli indigenous ng'okola mu SFC. Gwe wenna ng'oli indigenous ng'okola mu SFC. Mpuliriza bulungi. Waliwo ekitaba indigenous abali mu SFC. Naye temukimanyi kyekiriwa. Museveni ayina abakazi mu buli sekita. Ayina abakazi abatannalyako, alina abaliddeko, alina abakamizizza. Nenga balina ssente empya n'engadde. Abakazi a buli sekita babanoonya bavubuka bakusaanyaawo. Kati abaana bali mu UPDF bali mu SF babasindikira abakazi abo ne mbaganza. Naye towangaala bbanga ddene ng'omaze okuganza omukazi oyo.
kubanga omukazi afuna instructions nti mumalirize kale go wenali mu SFC ngoli kijana be very careful your mission yatandika dambate mjimanyi naye eviriddeyo nnyo kuona omuvubuka habati afudde omuvubuka habati afudde information weviriddeyo nnyo information so Museveni alina abakyala awo bali mu system bakozesanga to eliminate his targets so avuka bali mu UPDF mwenna mbagamba Museveni alina abakyala abo abatannalyako abaliddeko n'abanatera okukamiza ng'ayagala bamukolera emirimu egy'okuliminate nga target ze ez'abavubuka bali mu SFC akikozesa nnyo kati kiri gy'oli g'okwesiriwaza n'ogenda n'ekyo ekinaba kizze gw'okimanyi eyo security nayo ngimaze ebadde UPDF ne baserving UPDF officers it's up to you either you keep on dying like cockroaches or you change your minds if not so the man is going to finish all the indigenous Ugandans so that he can recruit his own Rwanda in all sectors of the forces. So be aware. A security alert is with them. Kati, njana tugende ku information eyandese bulungi nnyo. Information eyandese bulungi nnyo. Ndozo jiwaayo tusooke tuwulire obubaka bwa jjajjaffe Kasimu Nakibinge bw'atuwadde olwaliro bukulu nnyo. Mbutadde ku Facebook ne mbuteeka ne ku YouTube. Naye njagala obubaka buno busooke bugende eri mwenna batamanya ngamba. Abeebuzaabuza nga bafuka banaaba nga mulowooza ensi tesobola kutegeera bikolobero bimukola. Obubaka buno njagala mbuzanye bwa ddakiika 8 mbuwulirize then tulyoke tugende ku video yatuleese. Kansooke nzanye obubaka buno mubuulire bulungi nnyo. Twebaza abantu ba Katonda mwenna abenyigira mu kulonda era bawuliza amaloboozi gaffe. Nga njagala nnyo okwebaza abannaddiini n'abantu abakwata emizindaalo n'abafuzi ab'ensikirano abaakunga abantu okuba n'emirembe mu kalulu akaayita era abaasaba tuwabeerewo obwenkanya tubeebaza okuvaayo ne muba nga mwatuusa eddoboozi lyammwe eri bannayuganda. Njagala nnyo okwebaza bannaffe bannamawulire olw'omulimu gwe mwakola oba gwe mukola okutusaako byonna ebyali mu kulonda n'ebyo byennyini ebitaatuuka bulungi. Twasobola okumanya ekifaananyi ki ekyagenda mu maaso na kiki ekigenda mu maaso. Mu ekyo njagala okuddamu okusaba bannaddiini n'abafuzi ab'ensikirano n'abakwata emizindaalo temusirika busirisi nga waliwo ebigenda mu maaso ebitali bituufu. TV zino zitulaze nti waliwo abantu abaakulusonyizibwa mu kulonda okwaggwa abaakubwa emiggo n'abamu be bagenda nga bayoola nga okulonda kuwedde. Nsaba nti mwogereeko abantu bano bafune emirembe era abo abaabatulugunya tube nga tusaba nti buli omu bamuvunaane kinnoomu mu kkooti z'amateeka olw'okutulugunya bannayuganda awatali nsonga. Mu mwoyo gwe gumu kitegedde oba mukubye nti baajoka ne babatulugunya kitegedde sayidi kwe muli naye katusolooze nti ekyo bwe kigenze. Naye mu ngeri y'emu nalaba ku mutimbagano tuwaliwo abantu abaalufuulamu akaba. Abantu 7 battibwa e Butambala, 1, 2, 3, 6, 7. Njagala nnyo okusaasira bannannyini bantu abo olw'okufiirwako abantu baabwe. Naye omwoyo gwe gumu nga njagala kusaba bwenkanya ebisamiro by'abantu abo kyaba batuusaako obulabe ebe nga batwalibwa mu by'amateeka. Nabbe ndoberera nnyo ebyali mu kifo ekyo naye sinnawulira nti waliwo gwe baakwata yavaako okufa kw'abantu bano. Ekyo kyennyamiza. Njagala okusaba akulira ebyokutambuza emisango DPP, Director Public Prosecution, ensonga eno agitunuulire nnyo ateeke akulira poliisi ku nninga annyonnyole abantu bano baafa mu ngeri ki era yakolawo ki era baki abo balowooza nti be baali emabega w'okufa kw'abantu bano era lwaki teyabatwala mu mbuga z'amateeka. Kuba mbadde nkigoberera sinnawulayo gwe bagamba tibamutwala mu mbuga z'amateeka
olw'okufibwako abantu bano. Kye nawulirako ye mubaka Mwanga Kivumbi bamutwala lwa kukuma mu bantu muliro. Naye byonna byali mu kitundu kimu. Lwaki keesi emu bagitambuza ate endala tebagitambuza? Obuvunaanyizibwa bwabwe. Naye ffe abantu tetusaba nti DPP abuulirize. Ebisoso omukole bye baasanga awo baabisanga nga byava mu mundu ki? Abasirikale abaali ku mulimu bo bagamba nti ki kye baalaba. Statement ki kye baabaggyako okukakasa nti ddala waliwo obwenkanya. Tusaba busabi ensonga eno abakulira okunoonya emisango bagitunulemu abantu abo bafune obwenkanya. Bwe batakikole kubanga tebalina kuripootinga gye tuli, nina okutya nti abantu bajja kulowooza ti bano Mwanga Kivumbi babanyigiriza kubikkirira bali abatta abantu bali ekitatuwa mirembe mu Uganda yaffe eno gye tulimu. Tusaba busabi nti ensonga eno bagiteekeko essira. Abantu ffenna tumanye bino ebyokulonda bijja ne bigenda, era nze nkyogera nga sikirumamu abantu mbagambye ebisala n'ekiro bintu byetasaana kugulamu bulamu bwo ye Katemba wa Uganda ow'ebyokulonda. Kati omuntu bw'abanga yafiiramu okufa kiba kinnenyamiza, kubanga gwe londa gw'oyagala ekijja kijje, era nga bwe byajja bwe biyita, kale tekiba kya bwenkanya abantu okubanga omusaayi gwabwe gwayiika. Bano be twogerako balina abaana, balina bakadde baabwe, balina be balina okunoonyeza emirimu oba ekyokulya. Tusaba bwenkanya eri abantu abo bonna abaali emabega w'okubatulugunya oba okubatta babe nga basimbibwa mu kkooti z'amateeka zibalamule. Alright. Obudde tulina butono nnyo, sisobodde kumalayo bubaka bwa jjajjaffe Kasimu Nakibinge ne tubutayimbi ku mutimbagano egy'enjawulo. Ogenda oggyemu ekikkolya kyo ekitakkolya kireke. Katandike program obuteefu bwayo bw'olina okutandika. Alright. Program y'olwaleero ku ssaawa zino z'amalya g'ekyemisana. Nsaba kutegeeza Mr. President wonna w'oli ebintu bino wammanga akatambi katandise mbutereevu. Oluvannyuma lwa Pulezidenti okwesolosa n'ava mu ngalo z'abatujju era ne tutegeerako nti kati ali mu ggwanga lya Amerika, gyasobodde okubaako abakulu mu ggwanga eryasinkanye n'okwogera ku nsonga ezimu ezikwata ku ggwanga Uganda. Ndowooza mwalabye bangi bavudde ku mitimbagano, ba state agency, ba state mafias n'abadde beekwese nabo ne boogera ebitakwatagana ng'empale za mukama wa Museveni. Fenno nga bali mu nkyukakyuka kituwaaki, kituwa ekifaananyi ekitulaga nti ebintu tebiri ntende nga mmwe mbirowooza, nti bw'olaba embwa egoba ow'ekiwempe gwe yeetisse eddiba yitira ddala wala. Abaganda tugamba bw'olaba embwa egoba ow'ekiwempe gwe yeetisse eddiba yitira ki? Yitira ddala ewala. Kati essaawa zino bw'olaba nga abasajja bali mu gavumenti bavaayo kitegeeza nti ekibagoba tekyambadde ate kirengera buli muntu. Kubanga bw'ogamba Kyagulanyi yogera mu Amerika tekirina makulu, oba mwasogamba nti AI, ate ekintu ekiyitibwa AI we kitalina makulu okomentingako kyakikireke. Era wenategeredde nti abasajja bano bayidde. Kwe kula musajja mukulu omuvandimwe omunyarwanda lobbyist wa Museveni abeera mu kitongo akiikirira Museveni mu kitongole ekyekwegatta mu wanga gonna bayita Adonia Eyebare ng'avuddeyo akondeminga President okuba nti ayogera n'abazungu. Njala kubuuza mukulu Adonia Eyebare wonna mu Amerika gy'oli Washington DC. Ekitongole ky'otuulamu ekya UN ky'abakaddugala olukiiko kirutuuza mu Africa kirutuuza luddawa? Ensi gy'otuddemu ya Africa yaki? Era olukiiko olwo lutudde mbeeru bokka temuli baddugavu? Byebuuze bisooka. Ekibuuzo ekyokubiri. 1. Bw'ogamba nti Kyagulanyi akolagana ba imperialist, njala sooka kubuuza. Okuva mu 1986 Museveni ng'amaze okuttisa Bannayuganda naddala Abaganda n'atwala buyinza, mpozi abadde akolagana ne baani? Gw'okimenti mukama wa Museveni yakasinkana abakulembeze ba Amerika bonna ng'oggyeko ne Trump yali amusinkanyeko ndowooza somehow somewhere nga ye yennyini yeesitudde n'agenda mu Amerika. Yali agenze kukolagana na baani? Si ba imperialists.
kati mukulu Adonia ayebale wonna wooli omanyi tugamba nti kyangu nnyo okujja mu Uganda naye okujjamu obunna Uganda si kyangu kati Adonia ayebale ekizibu kye muyina kawo mentality ne kawo mentality oyo abalemeddemu wawandiise bwoti omukulu ono yawandiise ekiwandiiko kye bw'ati yawandiise ekiwandiiko bw'atyo kanti batere wano mu kirabe bw'ati bwe yawandiise oyo mukulu Adonia yawandiise bw'ati this is a publicity stunt rather than substantive engagement. Anyone can engage with people at the Hill. If Uganda government has interested in blocking you travel, they would have issued an Interpol red note. You are free to return home as you have yourself stated publicly and address whatever grievance you have. Your handles like at Smith, Jeff T, Uganda stands out as a beacon of hope in the current geopolitical environment. Natekako yenga ye Adonia ayebale. Kati mukulu Adonia ayebale. As a senior representative of your government who represent Museveni in the UN, let me ask you one simple question, as you stated here. You mean whoever travels from Uganda, he must use his Ugandan passport? Whoever travels from Uganda, when he or she is looking for protection, they travel using Ugandan passport. Don't be fool, gentlemen, at your age. Don't be a fool at your age. Ask your man, your brother-in-law, your father Museveni, ask him when his main robist, Marjan Black Soul, the Black Widow, sneaked Museveni out of Uganda to Sweden and his family. Did they use the Ugandan passport? Are you a fool? There are so many ways to use to travel to other countries when you are seeking for safety. So Mr. Adonia Adiebare, don't fool yourself. You understand? So if it is unusual stunt, as you say, you too go and visit. You too go and visit. The problem you have, mwenga mwabasajja abagala okutemu Uganda. Mwemuloza ati mwe muina monopoly okusinkana abanene mu nsi yonna. No, kakkana topapa ebitakwatako tobiyingiramu. Mind your own business, because we know you are con man, you are fraudster, you are lobbyist to Museveni. So for us who know exactly what we are yearning for, we are pushing ahead to gain what we want. So don't panic, please. Stay where you are. This message you wrote at your Twitter, on your Twitter handle or to your Twitter page, it shows exactly that you are in panic and your boss sent you to write such message. But unfortunately, don't worry, be happy. Time is coming. Mwemwe nate mulowooza the moment obeeranga toli indigenous oba toyina bwongo. Okitegeera kati ekirungi nti omukulembeze yakuzzemu ati. Yagambye even Hitler had populist intellectuals like yourself singing, praising for him and justifying the crimes he committed against the people until he fell. I know you are protecting your job, but there must be a limit to how low you can sink. You are ashamed that I beat your paymasters at his game. One day Uganda will be free, but history doesn't not forget, and he's never kind of your kind. Omukulembeze bw'ati bwe yamuzeemu. Mayiba n'abeesobolera. Bw'ati bwe yamuzeemu. Yamugambye nti even yamugambye ne kawenkene saaba temuhitira. Yeeyambisanga nnyo abeeyitanga abagezi mu biseera ebyo. Okumuyimbira, okumusuusuuta, n'okugezaako okubikkirira ebikolwa bye eby'obutemu bye yakolanga eri abantu. Naye olunaku lwakya lumu Hitler naye nga ye bavuunika era n'abinyika mu nsuwa. N'amugamba mmanyi bulungi nnyo nti ogezaako nnyo okukuuma mulimu gwa Mukama wo gwe yakuwa. Naye omulimu ogwo guliko ekikomo. Era otuuse okutuuka ku ddaliino erya wansi nga ne gavumenti yammwe ekkirira. Nkusaasidde kubanga okusaasidde nti mu kana akaseera k'okuswala
nga nkubye mukama wo okumutuusa ku ddala wano mu Uganda. Eggwanga Uganda lijja kubeera nga liri lyokka nga litambula mu mirembe kubanga ebyafaayo tebyerabira era olunaku lumu ebyafaayo bino binaabijjukirwa. Bw'ati bw'amuzzeemu. Kati mukulu Adonia ayebale. Njagala obeere mukkakka mu Toyomba. Lwaki akugabaire mukkakka mu Toyomba? Naagana ffe bagasala ebisimu bwe tugamba. Byonna ebimukola bijja kubaako ekizza omuliro. Kati bw'ogamba nti Kyagulanyi puppet, bino ebifaananyi oyo nnyoko. Oyo si mukama Museveni. Oyo si mukama Museveni. Oyo si mukama Museveni. Si oyo. I'm Jannie Groen, correspondent from the Netherlands. I wanted to ask you about the human rights report. They say there's still violation of human rights in Uganda and that there are thousands of people in prison without food. Would you comment on that? Now, the violation of human rights, this is a departure from the Amnesty International report. Because the Amnesty International report says it has performed well on the issue of human rights. Although our understanding of human rights is a bit deeper than the one of the Amnesty International. Because Amnesty International confine themselves only to things like no arbitrary arrest, no torture in prison, that type of thing. But we think this is a bit limited. Because, okay, suppose I'm not arrested arbitrarily, but I am starving, or I am sick. Now, am I a full human being? Am I enjoying my humanness? I think we ought to deepen this definition of human rights, not just confine it to rather superficial aspects. Because I can live more miserably because of disease, because of ignorance, because of malnourishment, than even from torture and arrests and things like that. For instance, before we took power, we are losing 96,000 children every year from 6. Oleka sitomula wabojje ku kibuuzo n'atandika okwebuzaabuza ng'omanya nti akola ki ng'omanya nti alimba. Kati katugere ku information yatuleese. 1. Ndowooza katandikire no mu kitabo. Mr. President, nsaba okukuloopera n'okutegeeza nti oluvannyuma lwafulumya eggwanga eryo bayongedde okuteeka emisanvu mu makubo n'okunoonya nga bwe baagala. Wetwogerera kino ensi badde tekimanyi ne muyinza okuba kiwuliddekoko katono nti officials oba abantu abavunaanyizibwa ku kuyingiza n'okufulumya abantu ku boda za Uganda oba ku nsalosalo za Uganda okuli Busia ne Malaba. Abantu bano officials 19 bakwatibwa era bali mu kutulugunyizibwa mu torture chambers ez'enjawulo. Ba officials 19 ku nsalosalo 2 okuli olw'e Malaba n'olw'e Busia bakwatibwa era bali mu kutulugunyizibwa ebyensusso era bamu bagobeddwa ne ku mirimu. Boogere Kyagulanyi yayiseewa okutukufuluma eggwanga lino. Kino kyabaddewo wiiki eno ng'etandika okuva lwafulumye. So, Mr. Adonia Ayebare, the representative of Museveni in UN, as we speak right now, let me inform you, because you might be not knowing exactly what happened after Bobi Wine left that country. Museveni instructed his son, and his son instructed his torture or his assassination team to, with immediate effect, to arrest 19 migration officials at Busia and Malaba border, which 19 migration officials right now they are under different torture chambers where they have been asked a lot of questions how and when Bobi Wine left the country via Malaba or Busia.
So 19 of them, they were arrested. Others were dismissed from their offices. Why? Because you are in panic as your boss. Addition to that, 9 of security officers at both borders, both police officers and army officers, were killed on orders of Museveni and his son Muhoozi Kainerugaba. Ng'oggyeko bali 19 abaagobeddwa n'abalala bakyanoonyezebwa, abasirikale 9 ku border zombi ng'obagasse battiddwa mbagira okuli ba poliisi n'abamagye 9 were killed with immediate effect without questioning them. Battiddwa olw'okuba nti president bategeeza okuba nti yayiseewo nga balina kibakimanyiiko. Kati mukulu wa dunia ayeebale yonna gy'oli. Goyinza okulowooza nti oli mu America, oli mu kulya mberenge na kulya pizza nga godifendinga mukamaawo naye nga toma ebikolobero byali mu kukola. Kati bannayuganda mwenna njala bategeeza era ne president mutegeeze nti aba officials abakwasaganya abayingira Uganda n'okugifuluma 19 ku border zombi Busia ne Maraba bakwatiddwa, n'abalala batanategeerwa ku muwendo bagobeddwa ku mirimu gyonna bakyadduka. Saako abasirikale 9 ku border zombi abakwatiddwa ne battirawo mbagirawo nga tebanagobeboozizaako nga batebereza okuba nti tebenyigidde mu kukuuma bulungi nnyo Kyagulanyi n'abayitako. Olya bulungi nnyo kati ye embeera eri mu Uganda, Adunia yeebala gy'atasobola kutegeeza bantu na kubategeeza mukama biki byali mu kukola. Kati bwe mbuga mwina security, mwina intelligence, era mwina buli kimu kimwagala, ate mutandika omutya okutta officers abatalina wadde idea mu ngeri president gy'afulumye muntu tula nti ani asinga okutya. Kati mu kino nange kamba mbule sina kyampakolera omayinza byange mbikolera ku information ne records weziri. Kati ndabyeko Museveni ajeeyo emmundu ze zonna ez'abaana byabufuzi abali ku ludda olw'omusupporting naye nga bafunda bali mu opposition abagamba omukulembeze nti akomewo tewali amunoonya era opposition agiresa atya simanyi buli kibi. Kati bakulu njagala sooka bategeeza nga sinagenda mu maaso. Kumwe mwenna Kyagulanyi babadde mbadde temwogera, kumwe mwenna Kyagulanyi babadde mbadde temwogera nga musirise wabula nga mumulima empindi ku mabega era nga mwetaba kumutukula meeting ezinaamugjawo era nga mwetaba mu meeting ezinaatuula okutandika okutegeeza public nti bannange bino byazze bubi naye eggwanga lino okgenda mu maaso tukuume emirembe, mugenzi yafudde sort of nga byomwagala okwogera era babadde babataddemu ekintu ky'okuteekateeka abantu. Kati olw'okuba president yafulumye babasindise mutandika okulaga nti Kyagulanyi okufuluma kwe kulesa opposition masaŋŋanzira. Njala sooka babuuza ekibuuzo kimu, opposition gye mwogerako yeeruwa? Njala sooka kubuuza mwenna, opposition gye mwogerako yeeruwa mu Uganda? Teriiwo. Opposition yali omuntu ogu era Kyagulanyi yadduse. Kati bwe mmala babuuza ebigambo ebyo njala sooka babuuza tuddeyo koke mabega. Retired Colonel Kizza Besigye bwe yafuluma n'agenda e South Africa n'abeerayo. Njagala mundeetera video emu yokka kumwe mwena baffe opposition nga kuliko agamba Kizza Besigye nti waaki wadduse komawo Uganda. Omanyi ebyafaayo abantu bano beera tubimanyi. Besigye ya campaign yabeera mu mwamu w'emyaka 2 nga ye opposition leader. Ebisanja bina gy'emyaka 2 yafulumako keggwanga n'adduka mpaka South Africa. Njala babuuza ani yavaayo n'agamba Besigye komawo todduka, oddukidde bwerere teri akunoonya. Museveni gwe tolaba nti n'abasajja bo bali mu kubalabisa bonna. Omanyi waliwo ekintu bano abasajja kye bazannya kye batamanyi. Bwe twali tujja byobufuzi bino twasooka tumanyi Museveni akozesa reverse psychology, propaganda, blackmail. Njala sooka babuuza Besigye emyaka 2 ng'avuganya Museveni kye nababuuziza naluli nti ye bw'obanga Besigye avuganya Museveni emyaka 2 which is okay nti ye Besigye yajjako Museveni nti nedda. Lwaki muteeka empindi ku mabega okuzirima mu muzzukulu wa Buganda mu myaka 7 nti alemeddwa okugjako Museveni?
Nembabuuza Besigye yavuganyiza Museveni wakubatiya gas omuji mu Kampala Museveni yavaako. Lwaki Kyagulanyi aganye okukola efujiro mwakola luli nga tebakubye tiya gas mumugamba mutalina kyakoze wadde okuzoganya Museveni. Muli basiru. Mbuuza muli basiru. Kati wano wenkubuuliza katono nnyo. Mwenna Museveni agenda balabisa mutuuka okubanga temukyalina musobola kunywa mazzi mumukyakiyita kyakuzanya. Mbabuuziza Besigye bwe yafuluma n'agenda e South Africa ani yakola eggudi lyonna ng'amugamba Besigye komawo todduka tewali agenda kutta. Bagenda balabisa mwenna. Nkubuuzizza akabuuzo katono nnyo era njagala ekiddibwamu. Besigye bwe yafuluma n'agenda e South Africa n'amala ebbanga lyabeerayo ani yakola vidiyo oba okuwandika article yonna mu mawulire oba okwogera ku TV yonna oba ku radio nti bannange Besigye todduka komawo teri agenda kutta eggwanga lirekeddani. Ani yakola vidiyo oba akatambi konna? Lwaki muzzukulu wa Buganda gwe mutaddeko nnyo essira? Kubanga mu reverse psychology Museveni abakozesanga nga yaloza nti mulina influence nnyo ku Kyagulanyi. Kintu Kyagulanyi musajja mugezi nnyo yasooka n'amanya abantu baadiringa namwenna nga temukyalina makulu. Museveni abakozesa. Naye munaagenda ku State Square ne mweyambula obulyako ne bubeera ebweru temusobola kujja Kyagulanyi gyali na bintu byali mu kukola. Kati Museveni agenda balabisa ne public agenda nze nkubuuzizza mu myaka 2. Besigye yajeera ng'avuganya Museveni yamujja kontinedda. Lwaki muteeka nnyo essira ku myaka 7? Nkubuuza. Lwaki bannamukadde ate abalina emyaka 7-5 muyomba n'abaana ab'emyaka 7? Kibi nnyo okusanga jjajja ng'ayomba ne muzzukulu w'emyaka 7 bwekirimbye obufuzi. The so-called elite people in Uganda, they are quarreling with the younger generation. Ask them one question. At the time when they were competing against Museveni, did they remove Museveni from power? No. Why are they forcing Robert Kyagulanyi Ssentamu? Buno bakanjala musindikira abasajja n'abakazi abakulu bali mu myaka eyo abali mu kwebuza amagezi. Njala mbangambire gwagamba nti Kyagulanyi agenze mu bazungu oba yadduse mu ggwanga tanakyagenda kukola. Gwe myaka gy'olina 7 ku 8 qualification zolina tezikukkiriza kwesimbawo ku kifo kyonna mu ggwanga. Lwaki teweesimbawo? Gwagamba nti olina all methods and what to remove Museveni. Lwaki tewajja n'omwesimbako n'omuggyako? Muleme kuddira bunafu bwa mitwe gyammwe na butasobola kubuteeka ku muntu mulala. Kiba kitegeeza nti mulwanyisa omuntu omu nga mukolera Museveni. Okitegedde? Kyagulanyi omwaka wa myaka 44 olina emyaka 8 oga Kyagulanyi alemedde okujjako Museveni simanyi agenze mu bazungu. Abazungu ba bulijjo baba bulijjo ate abyogera oli mu diaspora oli wajjajjawe ekyannamukaaka oli wajjajjawe mukono oba oli mutukula naye ng'oli mu America oli mu Canada oli mu Bungereza gy'oyogera ebintu by'ekisiru ku myaka gy'abasajja bakulu. Now in a senior 6 certificate, go and stand against Museveni mujeko. As simple as that. Mwera tewabadde okuzoganya tebakubye tiya gas bakubye masasi. Yes oyibadde bakubye tiya gas ngeba mu kuba 20 years yavaako. Kati ekinyusi kiki na kiri wano. Museveni yakutte abasajja bano bonna ba agent be bawa ssente mbo bagende batandika okwogera mbu Kyagulanyi komoteri akunoonya. Mu reverse psychology babanga abamukasukira akanyebwa nti ajje akole ki bamukwate. Ekintu kyo kibakola wali Museveni abatuma mugende muogere naye nga Museveni tababulidde ekyayagaza Kyagulanyi kubanga Museveni ayagala kutta Kyagulanyi. Kati bano abasindika bagende boogere bamusikirize mbwa yakomewo bo bali bamwagala bakole bamutte. Kati mukulu abantu nga Lumi Bayiga ulio mwami na bwe yayogedde njagala omukulu no bwe yayogedde Lumi Bayiga
omukulembeze ateeka okubeera ng'ali gumite nga bwe mugamba abavubuka. Njagala okutegeeza bannayuganda nti ffe tetufunangako ddoboozi lya gavumenti nti lyagala okukwata mwami Kyagulanyi olw'omusango guno oba guli. Naffe tetumanyi era tetulowooza nti Kyagulanyi alina omusango olw'okwesimba ku Pulezidenti Museveni. Tetugulaba ne gavumenti tegambangako nti erina kyemuvunaana. N'olwekyo twagala ffe okukoowoola kulembeze munnaffe mwami Kyagulanyi akomewo tutobe. Twagala okutegeera mwami Museveni kyavunaana Kyagulanyi naye tasobola kumuvunaana ng'ate adduse mu ggwanga agenzi. Twagala okukoowoola omukulembeze wa NUP ajje wano awali amajeege tulwanire wamu. Naffe aba PFF tujja kulwana, tetugenda kulwanira mu biseguusi, tujja kulwanira mu maaso okusobola okulaba nti eddembe lye terikubibwa ku nsolobotto. Ono yeesimbawo ng'omukulembeze w'eggwanga, tetulabanga ekyo ensobi, ekyo tetukiraba mu nsobi. Right. Honorable Lulu Bayiga kuba okyali honorable. Ngera kubuuza ebibuuzo byange biringa bibiri. Ekisooka, okuva mu 7 lwe yajja mu 86 va ku 2 kuba yatta abantu bangi. Bannabyabufuzi bonna abazze battibwa, abafudde amasasi, abafudde aksidenti, abafudde obutwa, ani gwe baali basimbyeko mu kkooti omusango ne gumusinga kkooti ne musalira bamutwale Kalabba bamutte? Obudde bwa misana, video njikoze misana, nabagamba zisikosa vitamiza bwe basinywedde soda, enywa chai oba ka kofi. Mukulu Lulu Bayiga sigenda kuza mu 1966 nkuleese wano mu 1986 Museveni nga yakawamba. Bannabyabufuzi bonna, bannabyabusuubuzi, bannaddiini abazze battibwa amasasi, obutwa na accident, ani kkooti gwe yasalira nti yalina omusango nattibwa? Nkusubira katambi kano genda Kalabba n'okubanga kwoli nkubuuzizza okuva mu 1986 Museveni nga yakawamba bannabyabufuzi, bannabyabusuubuzi, bannabyanjigiriza, abanaddiini bonna Museveni basse n'abafudde obutwa na accident. Kooti yawa mu Uganda yayimirira nti gundi oyo afe tumusalidde omusango. Abaakasembayo wano okufa Dr. Cyprian Kizito Lwanga kooti yamusalira omusango. Omugenzi Kirumira Muyoga Gwanga yavayo nga yemulugunya ku bikolere mu poliisi ng'alowooza awaabira abalaba baba mu poliisi abategeeza mukama we Museveni. Kumbe Museveni yennyini ye mukolobezi ali mu poliisi yagamba ogabe basajja mugende mumutte. Kaweesa bambe parliament bafudde, ani kooti gwe yasinziza omusango nti bamutte? Era njala kubuuza Kirumira ku bantu bonna ebasooka mu 1986 ani report gwe yali efulumyeko nti kino kye kyamusse era abamusse babakutte? Okujjako nga naawe ogamba nti oli waakabano, kubanga Abaganda tugamba nti gw'omanya enfumita tomulinda kugalula. Oluganda lukulu nnyo, gw'omanya enfumita tomulinda kukola ki? Kugalula. Linda kiggweyo, bambi afumita ki? Afumita mboobo. Kati Museveni tumutegedde tumumanyi nti mussi. Olya bulungi nti okwerinda si buti ensanafu etambulenga. Kyagulanyi yasoma mu Nyandwe nga naffe bwe twamusoma, amumanyi tajja mulinda kugalula nga mmwe. Kati nze njala sooka kubuuza onzire mu bulungi ebibuuzo bye nkubuuzizza era binnya n'okule bulungi nnyo mukulu. Lulu Bayiga ne gurupu yammwe y'abaffere abadde mu opposition ebbanga lyonna, gwe kennyini wayimiriranga n'olwanyisa Kyagulanyi mu kalulu akawedde era temusinkanangako n'omukwata mu ngalo ng'omubuuza. Njagadde okubuuza kooti ki mu Uganda yali asalidde mu nnabyabufuzi yenna, bannabyabusuubuzi, bannaddiini n'abantu ba bulijjo n'abalamuzi Museveni bazzase okuva mu 86 kooti gwe yasalira omusango nti afe? Sheikh Muzata kooti ki yamusalira omusango? Sheikh Anas Kalisa kooti ki yamusalira omusango? Basajja mu mulemu kwebuza magezi.
basuza Namaganda niyo basalira omusango beyi abirime abaana bonna bafudde mu campaign nga tuli mu campaign 2021 kati ani abasalira omusango kati essaawa zino ono propagandist wa Museveni ono Romushana yabadde ku NBS ng'ayogerera ekisiru kanso Musisi n'amuddamu bw'ati Romushana yagambye mbu Honorable Muwanga Kivumbi mutemu yatta abantu gwe musango gumuvunaanibwa kanso Musisi n'amugamba Romushana mulekera okubuzaabuza abantu Muwanga Kivumbi tavunanibwa musango gwa kutta abantu kubanga si yabatta bamuvunaana musango gwa butujju n'akumuwuuza obutujju ki bwe yakola bamubuuza butujju ki bwe yakola eyo video sobola gifuna naye kanfune eya Romushana yennyini omanyi bagamba ebibuuka tebiraganye bikubagana empawa ebinyonyi kaba abantu nga temukkiriziganyiza ku nsonga ezi muyinza otutuuka mugenda kukola kintu nga temwakkiriziganyiza mutuuka ekiseera ne mukuwagana mu kusala oba okukola ekintu ekyo kati Museveni gy'akomye okusindika ba propagandalists be ku TV ne ku radio batandise okubagana bakubagana eri abagamba tetumunoonya eri abagamba talina talina musango eri abagamba yazze emisango le muntu nkwatako tugenda mu kati Romushana ojjukira Romushana talina mulimu mbega bamuteeka nga ali stationed ku mainstream medias nkiddamu nenyini akimanyi era kimugambanga namugala Romushana buli abantu mulimu gwokola tagulina wabula akyali mbega bwati bwe yayogedde uliriza bulungi nnyo kati bw'olya lume ne banne n'abalabaze boogera nga bagakyagula bamunoonya ne ulira Romushana message gye yakoze eno yegenda okuwa ekituufu yagambye bw'ati Linda Kyagulanyi bw'anajja bw'aba akyalina ebirooto ebyo ng'avudde mu mayalo ge ng'avudde gy'atambulireyo munoga nga tambadde ngatto gwajjira ku street n'ayagala kuleeta akavuyo bajja kumukuba Uganda enyongereyo actually ajja kuba wamukisa kumutwala ne mu kkooti bajja kumukuba olaba yakimanyi amanyi we yalinya ku waaya otherwise yandabadde wano kakati bwe gemukubire ate bandi batamanyi ojja kumalika abawadde ikoolo NRA kugaana okusaba mu Eklezia yagaana misa Wantaganya bw'akomawo wano ajja kukwata byalimu yabimanyi. Let me tell you okukola statement nogamba nsiima ab'amagye abandabula babadde banumba kundyawo naye amagye gandabula ekyoka kimala. The other thing is security nabuuza mukulu Munyagwa poliisi ebajumujja kuddi banyumujjako nga bamaze okulangirira Kyagulanyi atoloka nga okulangira tekunaba kubula yava ewaka nga okulangira tekunaba ate kuvaayo because bwaba if you're in hiding then watoloka yatoloka ku security ye ng'okulangira tekunaba and according to the constitution okulonda kuggwa nga akulembedde afunye 50% plus 1 vote wabanga tebanaba kulangirira nti afunye 50 plus 1 vote ekitegeeza waliwo possibility ey'okugenda mu second round kati abapoliisi baba so in other words electoral commission yali tereba kumuggyako bapoliisi awendi abapoliisi baba butatoloka nakwetaaya anti tosobola VIP tosobola kukumba VIP nga tumutunuulira kakati njagala otunula Kyagulanyi ng'agenda kutwalako ku baserikale engeri gyali alingiriza ebyo byonna byetaagisa you have to investigate all of those engeri gyali alingiriza oba yalinya madaala kati bw'olya statement za mbega wa gavumenti Romushana kati bano bonna basindise okugamba Kyagulanyi nti akomewo babasigadde mu mbeera ki gwali kunampuliriza statement za Romushana mbega wa Ssemwai ne Iso bw'okomparinga statement ze bakola n'ezoono
kubanga ono is a designated agent amanyikiddwa zikuwa kyaki kyembaga nti ebibuuka tebiraganye bikubagana empawa ono ajjeyo information entuufu ne mission ya state against Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okitegedde bulungi nnyo kati mutegedde bulungi nnyo kino kyembagamba nti bano abasajja batuuka ekiseera ne boogera amazima ate ne bookesa bali. Okitegera bulungi ne babookesa nga balowooza nti bategeera kati already ono yayokyesezza system yonna n'agyokesa. Bw'amala ogyokesa kyebazaako. 1 wagamba wawangula akalulu results teziriyo mu public domain teziriyo completely. 2 wasindise senior mbega wa senior spy. Njagala nnyo mutandika okwetegereza buli eyali mu NRA ewa mu Folonasa buli lwavaayo ku social media platform n'akola statement giteekeko nyessira eyo tebera just statement oba tiba kigambo kyogeddwa ebeera message gye bayita premeditated statement obaka obusindike mu kusookayo okulaga abantu ono kyalowooza naye nga kyekiriwo mu buliwo ekigenda okukolebwa. Kuba mukategedde 1 Sejjusa David tavangako mu NRM ne Bungereza yagenze ku mission kubega era byabege byabatuukako mu abitegeera. Nembagamba Sejjusa olwakomawo yayingira buterebu mu system era mwali akola. Kati yakoze statement n'agamba nti kyabuswavu era kiteeka eggwanga mu bulabe okulonda nga 15 Januari eggwanga ne lisigala nga teririna mukulembeze alayidde mu ntebe mpaka mu Gwokutaano. N'agamba bakyuse etteeka lijje nti olumala okunda waitewo ennaku 7 omukulembeze alayire. Lwaki baagala kuziba gaapu eno? Lwaki mbukubanga the moment balonda omukulembeze n'obeerawo spark nga tannalayira kitegeeza gavumenti bateriki teri legitimate. Kati ekyo Sejjusa yabadde reported statement gye yasindise kubanga oyo supambega. Buli muntu yenna yali mu Folonasa ne NRA National Resistance Army statement gyakola gisome gyetegereze omanye kiki kyategeeza kubanga mulina okusomera ebbaluwa mu baasa. Mission y'abana abasajja yakutta buli muntu yenna asigazizza nti alina omukwanire bannayuganda ng'amukirizaamu. Mukitegedde kati bw'olya statement y'Olwomushana ekuwa bulungi nnyo ekifaananyi kyebalowoolezaani kyebalowooza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati bwekugambira ti temuddamu kulwana bana abantu buli omu amanyi kikyakola kyakola. Mission weeri baagala kutta musajja era bakiteeseteese. Ebyo tetugenda kulwawo. Mbannyonnyodde Migration Officer e Busia ne Malaba be baakutte n'abalala bali mu kudduka ne mbagamba basirikale 9 ku boda zombi babanyigidde n'obattirawo era famire zaabwe. Bw'oba oyina muganda wo nga badde akola ku boda e Busia oba Malaba ng'ali mu poliisi oba mu magye nga teyakomayo tewamuwulizaako. Bw'oba oyina muganda wo nga badde Migration Officer e Malaba oba Busia nga tewamuwulizaako nga kigenda mu nnaku nga 4 oyo naye ali mu mabuusu bali mu kumucunya n'abalala bakikola. Kati wano wembuuliza abasajja ba NRM n'ogamba nti Kyagulanyi temumunoonya ate officers abakwasaganya ku kufulumya bannayuganda n'okubayingiza n'abagwira mukwata baaki? Kitegeeza mwe kennyini mwekuba ggolo nga temumanyi. Eyo tovuddeyo kasita maze obyogera president abiwulidde. Kati katugende ku nsonga endala eri crucial nnyo. Njagala mu recording obutambi buno mu busaasaanye byebiriwa. Abasajja bano batuzanya deception okutubuzaabuza naye nga bakulaga nti bakubulizaabuliza mu kituufu wano wakulu nnyo. Recording ebiga byengenda okwogera Museveni ne Janet ne family batuzanya deception ne deception gye batuzanya bannayuganda muganye gitegeera. Ebiga byengenda okwogera mu kitundu ekyokubiri video bikulema okutegeera nga mbulamu bwo ojja kufanga tomanye. Onaku nasembayo okukola video nabalaga akatambi kano. Akatambi kakakande kano ng'ayogera Olunyarwanda luli super. Navudde kuleba ngati alumbuye walwawo kakande mu Nyarwanda gyemu ku project ya Janet ezasookerawo ddala. Nengamba ekitiza project za Janet ezasookerawo ddala
Wuliriza bulungi nnyo. Omuntu osobola gukola ebyo ojja bukola Krisimani eri kumwe nawe. Krisimani eri kumwe na Gakande. Banyarwanda. Kati kavudde kwanjula katandise ku video ey'okubiri. Mu nkola ey'okubuzaabuza bannayuganda, Museveni ne mukazi we baatuula ne badesigning ekintu kino. Kiwulire bulungi nnyo. Museveni yakimanya nti Obuganda tobujja ku buwangwa na nnono n'ettaka ebintu ebi. Obuganda tobujja ku Buganda, Obuganda tobwawula ku ttaka na nnono. Ne bamanya ettaka tugenda ditwala tutya. Already bali mu kuligula edda balitwala. Tujjawo tutya obuwangwa w'Abaganda. Museveni n'asalawo nti agenda kweyambisa omukisa ogw'enjigiriza empya eyali yazze mu Uganda gye yasangawo nenga eri wansi gye tuyita ey'abalokole eya Born Again Churches. Ekigendwa kya Born Again Churches mu Uganda kyakusaanyaawo obuwangwa na nnono bwa Buganda bwonna obukuba ku ttaka. Naye okubusaanyaawo bamala obusaanyaawo ate bo ne babwambala. Okitegedde? Eno project ya Born Again Churches ya Janet Kemba bazinga omuntu. Nga bagenda kusaanyaawo obuwangwa n'ennono bwa Buganda. Lwamala obusaanyaawo ate bo babwambale. Kyovula bw'otunulya buli omu yeeyita omusawo Muganda mubuuze tambula ng'Omuganda akoma ku kitaawe. N'amannya gennyini ge balina tebasobola galambuulula nga bagalina kubeera. N'abamu tebatuukanga na kubijja okubiggwa eby'ebika byabwe gye bagamba gye basibuka kubanga baakwata kimu. Kati wulira bulungi nnyo. Born Again Churches zino zonna projekiti za Janet Museveni mu Buganda okusiruwaza Abaganda bonna okubalaga nti kibaliko oba kibasinza kya sitaani. Babambaze ekya Jesus gwe batamanyi. Yensonga lwaki nsiiba mbagamba gwe bagamba nti Jesus omumanyi n'oga nti Jesus mmanyi musajja mweru. Sooka weebuuze amannya ge baakutuuma mu kyaki ag'ekizungu osobola otambula ng'erinnya eryo nti nedda. Naye waki bakutuuma Nakitende bagatambula nga Nakitende. Osobola okutambula nga Nakitende n'otuuka Nakitende ensibuko yeerula. Gwe tulaba nti waliwo okukwatibwa akatambala bakateeke ku maaso. Munsiba mbuuza osobola okutambula nga John, osobola okutambula nga Federico, osobola okutambula nga Charles, wabula osobola okutambula nga Namokose, osobola okutambula nga Muwanga, osobola okutambula nga Ayine byona, tosobola kutambula nga John. Kati bano kye baakola bo ne bagamba katusooke tukuwa obuwangwa n'ennono bwa Buganda tubuteeke wansi nga tuyita mu Born Again Churches. Muganda wange wulira okulya n'okukomba essowaani. Janet asibuka ntuŋŋamo gy'agamba mbu asibuka ntuŋŋamo. Lwaki entuŋŋamo gy'asibuka gy'ayagala abantu bategeere Katonda yo obulombolombo n'ennono bwe bukyagenda maaso era nga teri kyaki z'abalokole nga ziri mu Buganda. Kuno kuliko Abanyankole ba indigenous. Njagala wandika wano mu comment section nti kyenjogerako si kituufu. Janet yagamba asibuka ntuŋŋamo. Waliyo churches mmeka eziri entuŋŋamo? Omunyankole ng'oli kuno bona oba toli munyankole nga atuseeka ntuŋŋamo yonna n'ogitambula. Ntuŋŋamo tugitambudde yonna mu kalulu akawedde. Waliyo kyaki mmeka ez'abalokole ng'eziri mu Buganda zibataddewo?
zonna bona again churches ziri mu Uganda zonna ezina sene zitumuse zonna project za Janet. N'oyo pastor amagomuli mu kusinikirako ebinyesawa zino sime pastor ani ono nvubuka simanya zere ngambuti teri kuwa kimo kyakombe. That is what we call deception. Teri church esobola kuyimirawo ng'endiga teziwadde ssente. It is impossible. Oyo pastor Musimero omushana n'abalala. That is what we call pure deception. Eyo bamwa trick ajagizanye asobola okusika. Basi se bajje balowooze teri church esobola kuyimirirawo ng'endiga teziwa biramu. Teriyo. Chachi bwabanga yazimba chachi yagizimbisa ki sente yazijjawa yafuna looni. Ebikozesebwa mu chachi yabijjawa yafuna looni. Amasanyaza agasosoza ki yasasu bamwaga bwerere. Gwe ani akusiriwaza. Ekimu ekya 10 whatever it is no asagala kumanya. Wabula teri chachi kebereziri zinasangwa nazo ziyimiridde okundiga eziwo birabo lwe Sunday. Baba sindikidde lw'omushana n'oli munnamu omulaka n'akazannyo temukamanyi kawanvu nnyo. Ebirabo bibuula mu church bibitambuza emirimu gy'ekkereziya obeja kati oli waga nti okuwaayo ekimu ekya10 simanyi okuwaayo ebirabo oba balimba oyo bamusindisa ayite muteeka eriraasike. Omwami babalabanga mutandise okubaamu akanyumu okukabuga tufuneyo omulala ayite wano akikubenga akiyitira eno ejja kubaayo ziri endiga ezibadde zidduse ate zikomewo nga ziyitawa ziyite eno bweziti eno bweziti kati bamusindisa gyakikubenga akiyite eno kati zino endiga ezibadde zibuuse zigambe kitegeeze no muzino kyaki badde batubba kati oliye mutuufu mugende bw'amala obbakuŋŋaanya bw'ati ngatandika obbagamba nti batubanjiza amasanyalaze. Musumba n'abeera waati. Musumba munatambula talina motoka. Musumba talina waasula. Mulina okusimbira musumba emmotoka. Bano abasajja amagezi Museveni ne famire ge bakozesa okudividinga n'okumisiriringa bannayuganda n'okufuga emyaka gana singa baakakozesa mu kukulaakulanya eggwanga eryo singa Uganda temanyi na Dubai. Museveni ne famire bakozesa amagezi mangi nnyo okukuumira bannayuganda mu busibe n'okugiwamba ne beerabira okukozesa amagezi ago okudevelopinga eggwanga eryo ffenna tuliyagaliremu. Ndoza mukitegedde. Wakitegedde bulungi paati twetandika butandisi. Oyo olw'omushana ne banne bonna abazze oyo pasita eyo pure deception ng'egenda collecting endiga zonna ezaali zitandise okubuuka nti batubba kimu kya 10 ekiweebwa simanyi Pentagon maama wange ani katugende woono era endiga zijja kujja ate katono yakasinga mugenda otuuka eri ng'amaze obbakuŋŋaanya nga bazza mu layini exactly ey'abali. Ekirungi mumpadde point of reference nti entuŋŋamu teriyo church z'abalokole. Wali okyegererezaako nti obulombolombo n'ennono bwa Buganda omuli okuwasa n'okufumbirwa emikolo egyo batandise gikyusa ennyambala enneeyisa n'ebikolwa bikyukidde ddala kati bifuuse by'abakazanyiikirizi emikolo ekyo tegikyalina makulu. Wabadde okimanyiiko nti bo eyo gye basibuka mu buwangwa bwabwe n'ennono bakyayambalira ddala ng'engoye zaabwe ne bazinala buli kimu n'obuwangwa ne babukolera ddala obadde wakino okisinzeeko. Obadde wakino otisinzeeko nti bo obuwangwa bwabwe n'ennono bakyabutambulirako n'ennyambala yeyo n'emikolo bakyagikolera ddala mu buwangwa bwabwe n'ennono mu buwangwa babukyusizza. Obadde wakyetegereza nti wama babukyusizza nti abako bajja ne basala amazina ku mukolo abaana bwana ne bajja ne basooka bazina amazina balinganga abalina kye batunda ne baleeta ebitanda buli kimu bakikyusizza
kubanga bano kye baagala awo tuvuddewo. Kati mbasomesezza ekigambo ky'okutta education system ya Uganda nga batandise okutransferinga examination performance okuzijja gye zaali nti baali baperforminga bulungi bazisindike mu West. Ne mbagamba nti bagenda teekawo trend eya undermarking wano mu Central nga overmarking oba overrated marking edda mu West. Ekyo mwakirabyeko amasomero gonna gakimanyi mu Buganda gonna nti kati abayizi abasinga okusomesa amasomero agasinga okusomesa n'abaana bayita bali mu West. Takomye ku ekyo kino kye yakoze munatemata nkyetegereza. Luli ng'omuyizi yeesalirawo nti bwe mmala P7 nga engala bitempeereza bulungi kangende nkola emirimu gy'omutwe. Ekyo kibaddewo ng'omuyizi yaamanya nti mutwe gwange gw'essimu guno tegumpeereza bulungi netiwaaka si nnungi mitu by'okusoma nti kangende ntetenkanye ekintu kyesobola okukola. Oyo n'agenda ku lulwe. Gobadde okimenti omwana oli badde mala senior 6 either sente ng'omuzadde zimuweddeko oba omwana agamba nti sigenda kweyongera kangende nsoma ekintu ky'omutu ng'akikola yeeyagalidde. Bwe gutyo ne mu senior 6 kati omukyalo ono kye mutannategeera bwe baataddewo project eya skilling eno project tiyazze nti yazze bajaagala project eno eya skilling ekigirimu kino Abaganda tumaze obbaavuwaza tebakyasobola kutwala abaana ku university wadde batwala ku HSCDA mubaterewo ka programu ka skilling nga kabalaga nti omwana asobola okuva mu P7 senior 4 n'ateyongerayo najja n'asoma bino bintu by'emikono bikosi yes n'abanga asobola okukola kyasobola okukola ideologically kirungi but there is a hidden mission mwe gye mutamanyi yeeruwa wano. Genda mu Maserengeta onoonyezeeyo programu ya skilling. Genda mu Maserengeta bajeneti gye bavuna mu 7 onoonyezeeyo programu ya skilling. Newo project oyo buli obu skilling genda oginoonyezeeyo. Genda onoonyezeeyo project ya skilling mu Maserengeta. Kati kankubuuse bwe bataddewo skilling eno kati baabwe babajja ku senior 4 ne bagenda basoma HSC ne bayingira basoma degree. Kino bakikola okutemako ennamba y'abantu ba indigenous obutasobola kugenda ku the same level of education n'abaana baabwe. Time egenda tuuka nga omuntu atayina degree oba senior 6 certificate ne obanga olina equivalent basobola obbugana nga baagala muntu alina proper senior 6 na degree okwesima ewantu wonna oba okugenda okufuna omulimu wonna nga morede babateeka eno mu skilling. Gobadde okimanyi ba proposing okujjawo equivalent. Obadde okimanyi ba proposing okujjawo equivalent nti oyinza ogatopapula 7 ne bwera senior 4 oyinza ogatopapula 10 ne bwera senior 6 okimanyi ba proposing okijjawo olwokuba nti bamaze okusettinga grade yaabwe. Obadde okimanyi zino video zenkola mujja zejjusa. Eno project eri under Janet yensonga lwaki Janet bamujja ku Minister of Education bali balako minister ba state minister bonna bakolera ku orders za Janet. Time egenda tuka ng'ennamba y'abaana abalina senior 6 ne degree mu Buganda n'ebitundu biranga tebakyawera nga baba balina senior 6 balina ne degree but they have money. Ekyo mukitegedde bw'omala okitegeera ogenda kuzzaako ki. Yes wano bakuleetera bino ebya skilling ne bakuleetera kiru it's a good idea but with the hidden information gye mutamanyi about it. Tugenze mu maaso ekyo mukitegedde bulungi nnyo.
njagala mpandikire mu message yawo kamala okunywa kutuzo ongambe nti byenjogedde mu kitundu ekyokubyo bitegedde ngende kukiddako. Njagala ongambe nti byenjogedde bikuyingidde mu ngalabi ngende ku step eddako. Mubitegedde ngende ku step eddako. Alright. Kati wano wali okulya n'okukomba essowaani. Eri tuvuddeyo mutegeddeyo katuka tugende wano. Mu ggwanga ly'omulirwano erya Kenya, simanyi mwafuna ffe tusomye ebintu bingi, tukoze research mungi, tufuna information okuva muri ango y'ensi. Ngenda batwalako mu ggwanga ly'omulirwano e Kenya ng'ekyokulabirako ekiri mu Uganda kati naye nga kiruddemu nga temukimanyi kyekiriwa. Mu ggwanga lya Kenya waavangayo information naye ng'olwokuba teyatukwatangako twagirekanga. Era tuwangadde ne bannakenya wano ne mu nsi endala nga bakola nti ewaffe abasajja batutta kasa tufuna akasente abakazi batunyiga ne tufa ne basigaza abaana n'emmaali nti ye tuli bannakenya tebitukwatako. Naye ekyali e Kenya kyekizze mu Uganda. E Kenya walingayo enkola ng'abasajja kasita batandika okukola ne bagaggawo ne bafuna properties n'ensimbi, abakazi babatta ne basigaza properties n'abaana. Eyo case closed. Kati ekyali e Kenya kye nawulirako emyaka nga 6 emabega kiri mu Uganda olwaleero. Gw'omuzadde yenna ng'olina omwana omulenzi akozemu kamaali, oba mwenna bannayuganda abasajja nga mukozemu emaali, waliwo project yenneekusifu twagibagambako dda wano yeruwa. Museveni yaleeta etteeka nga omukazi omuga nti otwala mwana ku DNA olina okugenda kufuna olukusa mu kkooti ndiye. N'aleeta etteeka ly'obwenzi nga linafu nnyo nga terina makulu ndiye. Ne baleetawo ye kuba yagamba mutandikwa nga yakawamba yagamba lwaki okufumbirwa oba omusajja okuwasa atowa yente nyingi wa ebintu bingi no abantu kabana mbalike batwalire bwerere nze mpe yente lwaki pente nyingi no nga yagala kudivaluinga culture yaffe n'abaana baffe. Wabula kinakikola kyovula nakiri ekikazi ki Peace Mutuuzo oba Peace Mutuuzo ekyakulanga ekisajja. In fact Peace Mutuuzo ne information baji eno message bagikuwe musajja gwe wetaga mukazi gwe wetaga kebera wandibanga olinawe 2 in 1 wano olinawo level wene ekifo kikulinganga kyabavubi osawudinga ngo omusajja tetumanyira baawo bintu byogera tupitegeera. Omukyalo yaddira kali kyaffe y'Abaganda eyokuza abaana Abaganda mu ngeri yaabwe y'ekikazi n'okukuma obufungo bwabwe. N'agamba tebirina mugaso era bajja kuyisa etteeka nga okuba kutulugunya kumalako ddembe ly'abantu. Ezo ensonga ezo mpanvu simuzitegedde bulungi. Nabaga nti videos zisaasanyizamu ntungo. Omukyala mujjukira Peace Mutuuzo Minisita Museveni byagamba mbu abawala mu Buganda simanyi okubasindika bagende bakyalire ensiko kimalako ddembe ly'abuntu tekikirizibwa era akikola omwana abaaga tusobole omuvunaana biki tekirina makulu. Ngamba nti kale kati bakimanyi nti baateeka abaana baabwe bangi nnyo mu Buganda ne babaleka nti omwana osika kutu n'okola ki n'otwala. Abasajja bangi Abaganda abasisa abakazi ku matu be batamanyi babatwala n'abale babaseetinze obuseetinzi ne balugwamu. Kati kyekiriwo abaana abakazi bano bonna balina connections ku state. The moment state yemala okuverifying nti you have money, you are well established ng'oli musajja, they make sure bakusettinga omukazi n'omukwana. Omukazi oyo abeerako n'ennamba z'aba DPC ba OC biki byonna nga n'ez'abalamuzi azirina. N'olunaku lwagenda okutta
wabeerawo forensics team esobola okujja ne zibuuza obujulizi obugenda okulumika omukazi mu kikolero ky'okutta bbaawe. N'abakazi bano bali well trained mu mbeera zaazo. They don't panic in case there is any kind of assassination or murder. They don't panic. They are good at composing themselves. Nga tasobola kubeera suspicious mu kintu kyonna kyabadde mu kutta bbaawe. Kyova the moment ofa, the first thing basooka kusexualinga properties nga tebannakuziika. Basooka kusexualinga properties zonna nga tebannakuziika. Mwenna baagala okutegeera ekintu kino nga mufiiriddwako baganda mu abagagga. One, anza n'okuba nga alina ssente mu banka, basooka kuziizinga bank accounts zonna, ne basiizinga properties zonna, ne bazisiizinga. Kati mugenda okuzuukuka ng'omukazi ayina amaanyi, ayina n'abamuwolereza mbale temumanyiiko nti bakyaliibe. Bonna abasinga obungi amba ku lusegere bamuwoleza. Those are the state agents abaliwo to keep and to safeguard projects z'abasajja. Eno information ya munda nnyo. Ya munda nnyo. Eno projekiti nnene eridda abaganda ebamalawo. Eridda abaganda ebamalawo. The same applies ku bakazi abalina ssente babinyonkondo. Abakazi abavubuka abakavubuka bassa abakazi lwakuba tebabyogera tebijja mu mawulire. Oba muli mpaaki bantu musimanyi. Eno information ya munda nnyo. Museveni buli muganda yenna alina ssente bamumanyi ku ngalo. Amataka, amayumba, amamotoka, ssente zonna ziri ku akaunti na buli kimu. Ate they are no longer considering empetambuling the moment nti wamuzalamu omwana. Noba tuwamuzalamu omwana kasitandi boba manyi nti abadde mukazi wo. Kiba kiwedde. Eyo tiimu weeri nnene eri well facilitated and protected okukola omulimu ogwo. Mubadde temukimanyi. Mubadde temukimanyi. No problem bajja basaanyaawo. Kati buno obubaka njala bugenderera abasajja mwenna. Kati katusooke tudde wano. Nazze kuno obuganda bwaffe. Nga omusajja oba akoze ekiramu batakoze kiramu. Obuvunaanyizibwa bw'abooluganda abakona b'emikwano kwabanga kutuula kusalirawo mugenzi eri abantu be ab'eŋŋanda abaana baleese n'omukyala. Era baatuulanga ensonga ezo ne bazikkaanyaako ng'abaki ng'ab'omunju. Era bwe twagambiranga nti eby'omunju tebitottolwa. Kyovula twatulanga mu masanja ne tubaako ensonga zitwogera ng'abazze abalamulumba okukuma olumbe tebategedde ensonga kizibu zikoze ekibwe ziwedde. Wabula kati omuntu oluba okufa kooti, okuziika kufuuse kwa kooti. Ompulya bulungi nnyo kubanga kino bwe kiri bwe bakiseetinze under occupation bagenda bamalawo mwenna nga temutegedde abasajja Baganda n'abakazi Abaganda abalina ssente. Kino ne mu bazungu gyekirwa baba abazungu tebatta. Abazungu bagenda mu court ne bakola divorce era ne bagabana emaali yaabwe nga bagigabanye bo tebatta.
Nera ezo issues okutta jeziri ku okutta kuli wonna jeziri ne bo kesi zawe teziri mu kutta bagenda mu koti n'ekimaliriza naye Uganda bo buli gwe baagala okunyiga paba poliisi ebeekimanyiiko ise beekimanyiiko semu ebeekimanyiiko ate omukyalo oyo already abeera n'omuntu amulimu ekigambo okubeera mu muntu okimanyi kyekirwa omukazi oyo agenda okutwala action ey'okutta musajja we gwalinamu abaana nga mugagga already aba alina omusajja amulimu bamutegedde gwe nannyini mukazi oyinza obutakitegeera naye nga amaanyi obuvumu omukazi bw'akozesa aba ali protected n'abantu abali muki abali babega wakati nga tembategeera ekyokulabirako ekirungi incidents nyingi naye yabaddeyo ye Masaka yeexpose nze ekintu kino n'ekijjayo bulungi nnyo naye nga abakyala bano bonna basinga obungi ogenda omubuuza atambule ng'omuganda nga tasobola taliiko nsibuko ne waba alina ensibuko ng'ekoma ku baganda baabo baali nabo njagala bajjukizo mwegendereze nnyo omuntu akugamba nti amanyi obuvo n'obuddo bw'Oluganda oyo abeera mubi nnyo akulowoozesa nti ono ntuuse ku muganda mwannyina wa kintu akulowoozesa nti ntuuse ku muzzukulu wa kintu ntuuse ku muganda wa kintu oba ntuuse ku muganda wa Ssekabaka Kimera oba Ssekabaka Kintu munfunye mwegendereze nnyo omuntu akugamba nti yamanya Oluganda obuvo n'obuddo bwabwo ng'alina n'ebigambo by'asobola okukusobolera n'abikubira ku mmeeza nawe lwojja Oluganda kino kitegeeza ki ogenda omunoonyerezaako ekituufu ng'Oluganda basomesa Oluganda olwo na buli kimu era nga bakola emirimu egyo webali abayita Abaganda abali mu lulyo olulangira n'abali mu bitundu ebyenjawulo nga basomesa abantu abo ebintu ebyo kiringa gobonoova n'ogenda mu America n'osoma Oluzungu nova mu lusoma ayi n'owayagala ofuuka osingira omerika odwogera n'omerika okuwuliza tagenda kubuuza nti oli mu Amerika agenda olw'okuba nti ebigambo by'ofukumuka n'ebisoko byoyogera omerika tagenda kubuuza kigambo kyonna kubanga ebigambo byoyogera naye ebimu tabiwuliranga nako so omuntu atwala obudde okuyiga obuvu n'obuddo okugenda ennyo ebuziba olulimi olwo mumwega kubanga Abaganda nga tuzaliddwa tuli Baganda toteekeddwa nnyo kugenda buziba nga togenda kuba nti oba oli musomesa wa Luganda oba oli musomesa wa buwangwa na nnono oba oli mukulu wa kika oli mukulu wa lujja n'Oluganda nolwofu lwabo ne weegendereze nnyo abantu abo ebiseera ebisinga si balungi so enkola weri bulungi nnyo ey'abakazi okutta abasajja Abaganda ne batwala emmaali yaabwe nga bakozesa amaanyi ga gavumenti era mu kkooti tosobola muwangulirayo ne mu public opinion afuna abantu abamwegattako kubanga akasente kabeerawo ne mu public opinion tosobola kubanga n'akasente kabeerawo akabagenda omuwujjira okumuwujjira obunyama okumudifendi mu kimuyita okudifendinga oba okumuyirawo omubiri babeera nakyo naye nga influence eri mu gavumenti nga banoonya ki basajja Baganda abalina emmaali yaabwe abafudde nga nekibase tebakoze eki tebakitegedde kimukitegedde ndowooza
kati wano kankubire bwenti obudde obutono nnyo kuba n'okudda akawungezi ne Comrade Masembe. Mumpuliriza bulungi nnyo. Atamanyi gy'ava era tamanyi gy'agenda. Muganda nga omusoga dda ku nnono ey'obusoga. Muganda nga omugisu dda ku nnono ey'obugisu. Baganda banga bava mambuka mudde ku nnono zammwe ez'omambuka. Abava mu bukiikaddyo mudde ku nnono zammwe ez'obukiikaddyo. Abava mu bukiikakkono mudde ku nnono zammwe ez'obukiikakkono. Abava mu maserengeta mudde ku nnono zammwe ez'amaserengeta. Nammwe abali mu masekkati mu Buganda mudde ku nnono zammwe. Musudde nnono ne muziwa abagwira ne bazambala. Era bali muzikozesa. Mwezammwe mwazisuula. Kwe kubaleetera amakyaki agamerusenga obutiko buli kyalo. Kiki ekireeta amakyaki gano? Ekireeta amakyaki g'abalokole gano kujjawo bulombolombo na nnono obwammwe bo bano babwambale. Lwaki babwambala? Kubanga gwalemedde okwasaganya ensonga zo. Weekanga ozeyambudde ng'oziwadde omulala yazimanyimu omugaso ogw'amaanyi. Ebitundu 7 ku buli 100 muyita bapasita balina amaanyi ng'amaanyi bagajja mu gammwe ge mwabaleetera nti mugeeyambula. Obunafu bwe bukulemesa okukola ky'olina okukola mu nnono, amaanyi go n'obusobozi n'okutegeera kye kigenda okuwa ekituufu. Goza lwaki buli mugagga omusaba nga ti musajja yasamira, omusajja alina ssente. Gye basamirira tomanyiiyo. Musajja atereza ento gye bazitereza tomanyiiyo. Nkubuuza. Abasajja bagagga basamire batereza ento basamira gye basamirira tomanyiiyo. Abasajja bagagga gye bazitereza tomanyiiyo. Tebakulya ssente. Teri muntu yenna mu nsi yonna omanyi tugandi balembera nga n'embiro kwotadde. Abasajja n'abakazi bannabi abafuzi ne bannabi abusuubuzi abasinga obungi batambulira ku nnono zaabwe. Batambulira ku nnono zaabwe. Boolaba abavudde ku nnono ne bateekamu ebinkunejje be babafe maali yaabwe n'esaanawo yonna ng'era esigadde ku ye nga ye eyagyeyigira ebikunnembe oba ebikumeme n'abyeteera. Naye ekitali ekyo abantu bonna abasinga obungi bali ku buwangwa na nnono. Wanaakulaga nti tabiriiko naye wallahi abantu bakyali ku buwangwa na nnono. Mwabaisudde gwa naggamba ne muva ku buwangwa n'ennono mujja kifuwa nga mukyezza munda kubanga mulina okutegeera wano. Wewa. Bwe bakubuuzanga ewantu wonna erinnya ly'osooka oyogera erinnya lye lyakubbulwamu. Jjajjaawo kitawo basengaawo. Senga asobola okutuuma erinnya singa kitawo takola ki? Kitawo taliwo oba nnyoko oba muganda wa taatawo nga taliwo oba jjajjaawo nga taliwo. Singa asobola okukola ki? Asobola okutuuma erinnya. Erinnya eryakutuumibwa mu kika kyo ly'erinnya ly'ekkulu era ly'obanga okulembeza. Ne bw'otandika nti nze Joan, who is Joan? Osobola okulambula Joan yaani? Nze Yokaana osobola okulambula Yokaana yaani? Nze William osobola okulambula William yaani? Naye osobola okulambulwa nti nze nakigudde omumanyi n'ensibu ne bamuziika omanyiwo, we baziika Yokaana omanyiwo. Engoye zoyambadde bazikola bamanyi. Bazikola muki? Lwaki bagga nti olubugo Katonda mutuge yakuwa omutuba baluyita lwa sitaani. Kankuyonyo ekyo kitegeere. Ensonga lwaki olubugo luno abasumba n'abantu abaluyita lwa sitaani lwa nsonga nti ebiseera bajjajja ne bajjajjaffe babeerera mu nsi muno wattu beesibanga bikoola na biki. Ne bazuula nti omutuba gusobola okuvaako olugoye wattu.
ne batandika ogunoonya n'ogusimba era baagusuubulanga ne bakomaga ne muvaamu engoye ezo ze muyita embugo. Embugo ezo zaakozesebwanga mu bintu bingi, gamba zaayambalwanga, z'ebikwangwa era zaakolesebwanga mu kutereka bajjajjaffe nakati zikyakozesebwa. Kati olw'okuba nti bano bakimanyi nti ekintu kyonna ekikozesebwa mu kuziika kiba kya sitaani, omuntu afuuka ddi sitaani. Bwe nga bakuziika mu masuuka wakiri goli gafuuka sitaani. Era olw'okuba nti embugo zino zaakozesebwanga mu bintu bingi, ne mba mugambye kukola kibbo ky'abalongo era bateekawo olubugo. Ne bakuba nti mweso gwaffe gw'Abaganda mubaakeberiranga emyeso egyo empiki zonna ezaabeerangamu zaateekebwanga mu lubugo. Kubanga lwe lugoye olwaffe olw'ekinnansi tetulina lugoye lulala. Tetulina lugoye lulala. Kati ebintu byonna n'ensawo ya lubale nti ekolebwa mu lubugo. Kati bo bano abajja okusiimula obwongo bw'abantu ne bakozesa nti olubugo luki lwa sitaani. Teruba nkulu lwa sitaani. Sitaani talina lugoye. Olugoye lukolebwa bantu. Ffe ekitwawula ku bazungu nti Katonda yali atuwadde emiti kwe tusobola okujja engoye ezo. Kati olw'okuba nti twazikozesa mu bintu bya njawulo omuli n'okuziika n'okutunga mu bintu eby'enjawulo, bali bo baga nti bya sitaani, emitwe mikalu egitasobola kutegeera. Ompulira bulungi nnyo. So tebakulya ssente kuddoga nti kubanga bo bano baagala kibatamya ekintu kyammwe kiveemu. Ompulira bulungi nnyo. Ne bakugamba Yesu you can't be born again. Na kino mu kitere you can't be born, tebasobola kuzaala bwakubiri, bakuzaala ogu gumu. Ekyo mu kitereeze. Omuntu bw'akusangana nti you can be born again, never tosobola kudda munda ya nnyoko. Bwakuzaala ogu n'ofuluma. Mbunza amabona ani yakuzaala ogwokubiri? Nnyoko yafuna olubuto n'agenda muleeba n'akusindika bwebwo gukatewali. You can't be, tebasobola kuzaala gwakubiri, bakuzaala ogu. But you can change, osobola okukyusa oba okukyuka eddiini yo n'emba amabona. Ani yakuzadde ogwokubiri? You can't be born again. You were born once. Okitegedde bulungi gyo? Okitegedde? N'olw'ensonga eyo saagala bamalira budde, tugenda kusisinkanako ssaawa 2 ez'akawungeezi ne Comrade Masembe ate tufundikire ensonga za wiiki eno. Mukama bankuumire, mwera abatakuumira mpeera, mweraba.